Abantu abasoba mu Kakadde be Basula n'okusiiba enjala nga bayaga eky'okuzza eri omumwa okusinziira ku byava mu kubala abantu okwa 2024. Leero Uganda yeegasse ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'emmere ng'abakungu okuva mu gavumenti, omukago gwa Bulaaya, ababaka ba Paalamenti, bannansi nga balimi okwefumiitiriza ku butya ensonga y'enjala weesobola okukwatibwamu. Okusinziira ku Paul Mwambu avunaanyizibwa ku mutindo gw'ebirime mu Minisitule y'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi, agamba bakola kyonna ekisoboka okulaba nga Uganda ebeera n'emmere eri ku mutindo. Producing food which is safe and nutritious for the current population is important. But what is also important is to ensure that the future generations' ability to produce safe and nutritious food should not be compromised. And how do you do this? You do this by making sure that you do not degrade the soils which help us to produce the food, that you maintain the soil fertility, you use judicious methods in applying the chemicals, that you do not cause damage to very good living microorganisms which help to maintain the fertility. And basically that is the message. Asabye abantu okubeera n'etterekero erimala okwetegekera enjala eyinza okubaluma. To ensure that we have storage right from the household level, at community level, at regional level and national level. It is fixing a few bits together, but the most important thing is to raise the consciousness. The biggest store is at household level. Wabula y'ekirabo Agnes owa Food Rights Alliance anokoddeyo ebimu ku bitundu abantu gye basula enjala ekikosezza obulamu bwabwe. Eripooti eyo yagenda maaso n'etukubira ekifaananyi okulaga enjala eri esimbye amakanda mu bitundu by'e Karamojja, Etteeso, Acholi, eri waggulu mu West Nile ne Mangeeno, e Kabaale, so nga ate ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga ng'eraga nti abantu bangi basula tebalidde mmere. Actually, tuyina n'amawulire agatugamba nti abantu akakadde kamu 77,000 n'abagwamu bo ate abo bali bubi nnyo. Kakati eyo y'enjala gye bayita omutemampola, naye ate waliwo n'enjala etalabika kubanga era lipooti ya gavumenti yatulaga nti abaana 3 ku buli 10 tebagenda kubeera bagasa eri obulamu bwabwe n'abalya kubanga baakona. Tebaakona mibiri gyokka, baakona n'obwongo. Tuba tukyali ku abo abaakona, ate era gavumenti n'etubuulira nti emiwendo gy'abaana ebitundu 5 ku buli 10 abagejjulukusi ne bayimbulukuka, abo nabo ate beeyongera kulinnya nga bagenda waggulu. Abakungu okuva mu yafisi ya Ssaabaminisita bawabudde bannayuganda ne gavumenti ku birina okukolebwa okusobola okugonjoola enjala. As we move forward, let us remember that the right to food is not merely a policy issue. It is a moral obligation, ensuring that every Ugandan can enjoy better life and a better future through adequate access to food is a vision that we all must share. Together, we can build a more resilient, equitable and sustainable food system for this country. Bya Owora Gabriel ne Wanduru Bone, Salt TV, Omunyo.